wawandikako omuntu okubeera successful abasinga tebata sente babeera bakodo supposed to be giving kisinzira kakati bina kyemulina okutegeera mu nsi n'abatulaba nti abantu abamu okufuna sente bakola ebintu bingi okufuna sente abantu abamu bina babonaabona nnyo nga baavu kati nga tayagala they don't want to let the money go ng'alowooza ajja kuddamu ayavuwale abantu abamu bali mu mayumba naddala ku saidi y'abakyala nga agamba nina omusajja mugagga naye omusajja omuggyako sente lutalo kati yenjogera eyo eri nnyo mu bakyala era abakyala abamu bagamba nti omusajja bw'afuna sente mubeera mwavu mubeera baavu nga munoonya sente naye omusajja bw'afuna sente ng'afuna omukazi omulala nga gwakusasulamu kufuna mukazi mulala okitegeera nga gwakusasulamu kufuna mukazi muki mulala sina na mukazi bakazi yes kakati factors nyingi ezireetera abasajja okweyisa bwe batyo n'abakyala abamu era babikola naye okusinga ennyo kiri ku basajja kankyogere ku saidi y'abasajja kuba nange ndi musajja bina okubeera omwavu wenkanankana n'omuntu eyafa ali mu ntaana obwavu omuntu omwavu wenkanankana n'omulambo kakati ebiseera ebisinga obungi tulina dairema ne circumstances zetubeeramu nga tuli baavu obwavu butambula n'ebintu bingi obwavu butambula n'eddogo tebulita obwavu butambula n'entondo buwerekera amabanja buwerekera abakubanja buwerekera eyakukyawa bubeera mukwano gwoyo atakwagala obwavu omwami omu yagamba nti omuntu omwavu n'ababbi bamwekweka n'ababbi bamwekweka era omwami omu n'agamba nti togendanga ku kyalo ng'ogenda kusenga ku kyalo ng'oyagala kumanya ebikwata ku kyalo ekyo n'obuuza omuntu omwavu ku kyalo agenda kubuulira ebintu omale omutwale ku poliisi ng'olowooza nti yakukozeko ekikyamu kubanga ebintu byagenda okubuulira byonna bigenda kuba tebikonekitinga n'ebyo bikutuukako mu bulamu kati gugamba nolabye kuba yampangira naye nga byo byakugamba bwatyo bwabiraba era bwali kati nakiri ekyabakazi okukiremerangako nti lwaki abasajja ebafuna sente nga tubadde nabo mu bwavu bakyuka tebakyuka wabula omuntu bw'abanga yali mwavu ayina ebintu byatayagala kuddamu kuwulira kubanga obwavu bw'obuvaamu obanga eyava emagombe naye mwe abakazi ensobi gye mukola kwe kubeeranga n'omusajja nga buli kaseera omujjukiza gye mwava omusajja n'akolamu ensobi ntono nnyo n'otandika omuga naye sebugwawo jjukira we nakusangira naye sebugwawo atakulaba bagala nnyo atakulaba buli kisaawa omusajja akomyewo muli waka naye obeera buli kaseera obeera oga kale twalinga bwe tuti kale nzijukiramu nakusanga n'akapale kamu nga n'akasaati okatunga ekitogi kati ebyabasajja tetubyagala lwaki mugenda ne munoonyeyo atabamanyi kakati omuntu yamala okukyusa amadaala ayina abamuwa ekitiibwa nti ayinamu waali bagenda kumurespektinga nnyo okusinga gwamulangira buli kaseera n'alwayo n'otandika nze nakugumiikiriza kati abo booliisa tebamanyi nakumanya nti ofuluuta n'ekiro babeera bamanyi n'ekusangula n'amalusu nga gakugenda mu matu anti babeera bamanyi neera kakati ebyo byongerayo musajja because make money and silence everything. Money can make you a king. Money can make you a queen. Have money and be a king of everything. Be a president of your home. You are the president. You are the fountain of honor in your house. When you have the money, ne obanga tolina sente oli muddu awulira ogenda kuwogera ki?
nga nsike ku mukono toteesa kakati abakazi bo kye bakola kutandika kulangira basajja omusajja afunye sente muwaanira awo mukwatira awo mu ddala kwe mugenze tozza bintu by'emabega newe mutabuka biri ebyo ebyali by'obwavu tebikyakola kati olwedde sikyali muki naye tebatana ssente abalala abeera awabeebweru nga te bo bambi tebawa nedda era kisinziira abasajja bangi balivinga mu pain eva mu maka gaabwe naye ate era ne banoonya engeri gye bafunamu peace mu bulamu bwabwe ng'olwamaka bagavuddeko kambabuulireko buli mukazi yenna alina emirembe mu maka ge yasacrificinga bbaawe y'okubeera happy buli musajja yenna awa mukyala we emirembe ewaka asacrificinga obulamu bwe na buli kimu kyalina kyalina okusanyusa omukazi woba tolirwedde kwesacrificinga ng'oli musajja ebyokusanyusa omukazi biveeko okusaddaako obulamu bwo kubanga buli ekisanyusa omukazi kiba kirumya musajja kiri mu butonde omukazi lwabeera happy ennyo era bawange omusajja oyo newaka aba tayagala kuddayo abeera akolebwako buli fujjo byomanyi mu nsi eno okusobola okusanyusa omukazi oyo yes tasobola zimbabuulira kubanga abakazi abakazi bali self destructive by nature omukazi tamanyi kyayagala all the time that's why tebasobola nakweridinga era yensonga lwaki okulira ewammwe nova ewammwe mu maka ga taata wa galimu buli kimu omusajja oba omuvuka n'akulimbalimba n'akujja ewammwe n'akutwala newuwe n'akukubirayo n'embooko oba empi nga titaatawo teyakukuba ne maama wo teyakukubako katato neyakuwanye n'akuleeta ewe n'akusabula n'empi because alina okubeera pulezidenti waawowoze okitegeera oba kyeŋŋamba kakati y'omukazi bwatyo bw'ali bwe yatondebwa kizibu nnyo okusanga omukazi alimbalimba omusajja n'amuwasa era abo abasajja gye bali abatooletoole abatali basajja kimala era bw'obatunuulira ennyo bambala leegingi bupanti obulitaite butwauza anti ate oli musajja toli musajja kati gwe omukazi ate yakuwanye n'akulimbalimba ate gwe n'ogenda eno naye nkugamba nti abasajja abo abamu abakola ebintu ebyo ku bakyala omukyala aba yalemeramu ekintu amuyita nalinnya sebugwawo naawe jangu tugende yafuna sente akozesa abantu 5 ate sebugwawo linnya lye naye kati yakyusa status olina okwongerako ekigambo ekirala ekiwerekereza ekyo mubeere ne laavu naye omusajja era okyamuyita nga bye wamuyitanga nga muli baavu musindika eggaali kubanga mwali mutunda endagala kakati omusajja afunye omuwala enajeera yamuyita na tati mukwano papa ofunye ku kyokulya gwe obwatuka bubwatusi gwe obwatuka bubwatusi nobakulekerawo sente ewaka omusajja oludda nombuza onoolya kakati nyinimu obuuza oti omusajja nyinimaka nti onoolya omuntu mugambe etya munnange dadi twagala kujjula emmere yayidde twagala ewole oba ayingidde musenge gendayo omugee mukwano dadi twagala kujjula emmere eyidde tetwagala tujjule emmere ewoleraawo wandize ne tulya kale yo batayagala kulya agambe nti asaagala kubanga abasajja bawuuta emikira gy'endiga ebigere ku magiki parking ku divine village erubaga ku popopo n'ogenda nga emikira gy'endiga gikoze eki gikutuulidde
gikutuulidde naye musajja naye teekawo embeera ogetababa bannange oba naliddeko fruits zesa ategedde oba olubuto terundi bulungi nanyweddeku kayogati awo naye olubuto lubadde terundi bulungi kamireko bumizi mpeke neebake n'okiggalira awo naye nga gwomanyi nti ova ku mulokonyi ova ku kigere kyante mikira gyendiga gyegyokugulumbya olubuto ova kuwuuta mikira gyandiga okigedde wakiri okibuzabuzaawo kubanga naye omukazi yasiibye akwetalira akulinza akujjulira emmere mulyeko mwenna o something naye wazidde kubanga ate n'abasajja era ekibaliisa ebweru eyo emmere esobola okuvaako oluyombo mu maka musobola okuyombera emmere kati abasajja abamu adde alidde kolaga waayo olusi ewaka atuuka tewaliwo kantu olusi bafumba leeti n'okubanga ali emmere etandika ebizibu byaffe kakati ebyo byonna tulina okubitegeera tubikola ddi tubuuza musajja mbu onoolya gali makaage muve ku bino byemwekazakaza omwendo ogw'ekiro makaage teekawo mmere ate si mmere yokka nga bukya yes si mmere nayokka naye omukisenge byonna bintu bye ebiri mu nnyumba omwo byonna bintu bye nga simayina gyava yes gwokuuma bukuumi mulekere okulunga olugezigezi mudu egenda kuvaawo mbwene ennyumba ya mukazi abasajja bonna mubagobyawaka yes maka gammwe mwembi lwaki gwe oyagala nnyo ogobewo oli ekinewunyisa saa mwendo nga bukya mugambe mukwano ekitegeeza sirina kwebaka bweteekawo mmere tobuuza lwaki omubuuza ye bwadda nayingira ennyumba eri enjuye ge makage n'ekisenge muuli kyekisenge kye kamala okunaaba omugaye mukwano nyan tugenda nolya kamere olunaku lwabadde luwanvu nkubuulira gwe bbina zimukubira kusa tewali kuba simu lwaki omukubira ng'amanyi gy'ali linda ekkubo limubule nga dda akubire omusajja ajja kukubira tya munnange mukwano mbadde ntuuse wano mu bukutu nabuze munnange mbadde nzija naye mbulidde wano mu bukoto mbuze naye simanyi wendi waliwo ekipande bwekiti mpitewa ebyo byonna tebiriiyo omuntu omukulu amanyi gye yalaze nga newe yavudde amanyiwo lwaki omubuuzi oliriddawa amoke mpereza message ongambe tikala be late ntegeere ate lwaki mpereza message nzadde ewange kiringa abasajja njagala mbabuulire mumpulirize bulungi tokubanga essimu ewewaka nti nzija kati ate ewe okubayo essimu anti basobole okugulawo kati ate onabula gwe baleese mu nju adduke kati olaba owoninga bagenyi kudduka omusajja yenna omuganda embagubaggu ewuwo era bw'otuuka ewo olujja osamba na lusambe munaye toyinza okulalira ku geti byennaku zino oyinza okubeera ku geti n'ohuutika but when you tell me I'm on my way coming mukwano geeti z'ennaku zino zonna za remote ezisinga ziriko ne baasikaali omuntu ali ku level erina geeti waliwo n'agigula mukazi wo si asikaali mukazi wo tewamuwasa kugula geeti anti kati kale mbere nga mbugumya enva ate enva kati naye bina mpozi obufumbo bwakulema mpozi oli bufumbo bwalema mukwano lindako kati kankusomesa ebyobufumbo enva tebazibugumya nga muntu amaze kutuuka munju mulimu microwave mulimu nezi food warmer ekuuma emmere ngaeyokya mpaka ku makya kati emmere ogenda kubugumya kyenva musula nesigiri munju nemuteekako evvu n'otuuzaako emmere naye bina ng'okyali bubiye bina okyali munaku efaanana bwetyo
Natonna bakuzuukuka at your age. Omukyabo obeze emmere simanyi mbu n'oyiwako evvu n'otuuza sigiri mu sepiki ennene ne musannikirako eggundi esaaniko kibe ne mwongerako n'ebisepiki n'oteekako n'ejjinja n'akatimba akokuuka teriimu gundi we bookera nnyama teriimu oven we bookera nnyama bwe wagifumbye emisana wooma teriiwo oteekako otesi masannyalaze bette eddakiika ezi kakuma kakonda betiti njagala nsaye ng'emmere eri ku mmeeza anti era food woma ebeera ku mmeeza ku dining okitegedde naye mmwe mukulunga lugezigezi oliwa munayo envuga teekako lediyo y'omu mmotoka mpulire mugenda kufiira bwere kitegeeza mu bufumbo obwange temugenda kubeeramu wooma temugenda kubeeramu microwave okyalinayo ebirowoozo by'obufumbo togamba nze esuubi tewakyali tewaliwo muntu kati asobola kwengeejinga lwaki wafuuka musajja kuba buli kimu okyekolera era olabira ddala ng'omusajja talina makulu weetala amafuta mu mmotoka oba ogafunye otya oba otya weetwala ku mulimu wegulira buli kimu okikola kati mwe mulaba nga abasajja value yaabwe teriiwo naye nsobola okyusa omugwesobola kwetuusaako nayo byomanyi tosobola nakukakana naye waliwo byesasobola nebyo byotasobola kwetuusaako tewali ajja bikutuusaako ng'omuwa ebiragiro simanyi kolooti simanyi girooti nina communicating ebinyumira simanyi nkugambyawo nkugambyawo nina okubulya nange enyumirwe fena tunyumirwe katolaba kati weyagala mbeerawo ndinga kiti anti okutegeeragana kirala n'okuwa ebiragiro kirala kati gwe bina you talk with authority ate nga weerabidde nti mwagamaka mulimu alina authority kati maama mugaye baaba muyige okukwata obulungi abantu anaawulira dde nga ngamba baaba siweewo omukwano ninamugamba siweewo byonna era tebikola bwe bityo naye kiri kyembagambye kyekituufu buli omu you own your husband and the husband owns you with the boundaries yes with the boundaries omukazi omu bano abawuliriza essimu z'ababba baabwe omusajja yakomawo ewaka ng'alina gy'avudde kakati n'asigala mu ddiiro ng'amaze okulya emmere ng'alina byakola ku laputopu awo biki kakati omukyala bw'amala omuwa emmere yalwayo omwami bino byogambye byomutaagala ebyokulwayo kakati omusajja bw'alwayo ono nadda n'amuwa emmere nadda wali n'ateekako essimu music ng'aleekaana nnyo nga provoking ono omwami baawe n'ateekako ennyimba waliwo ennyimba ezo zesaagala kuyimba ezo ezimu zisoomooza abantu n'omukyokooza omuntu ng'alina gy'ava abasajja abamwaddaako ye n'alyako katono kati omukazi n'asitulira awo oluyombo ku kyemmere lwakubona osimani aliddeko fooko bbiri mukyala n'atandika fe abatamanyi kufumba muli eyaffe kati oli omukyala yamukubira essimu ndowooza one day nga bali ne mukyala we waka kati omukyala n'alaba erinnya nti Irene kati omusajja olwo yaddanga Irene yafumba ebiwooma yaffe tumanyi okufumba kati omusajja ekyatuuka ekiseera nga tebakyamuterekera kyaggulo ng'asula njala buli kimu ng'akirekawo naye nga kati takyali awo mmere nga tebamuterekera ate nga talinawo Irene yali mukwano gwe obanga akola namuwoota oba wuwa nga amukubidde alina byamugamba oba bbiiru y'amazzi bweti oba kintu saamuweya kati naye we yalaba erinnya nga bwe nkugambye nti abakazi they are good at kupaala bupaazi mubeera ku speculations assumptions imagination bye mubeerako kati musajja tukesera talya kyaggula dda tewali mmere bano bebaza neyebaka olusooka neyebaka olwokusatu neyebaka wiiki
nayogerako mu makage ennaku zino bano temukyafumba kyagulu nti ffe betufumba tebiwooma kati omusajja nate okwebuuza Irene oba yaani nga tajjukira nako nti oba ne musimuye mulimu Irene yamukubirako essimu ng'alina ono ng'ayimugamba na bintu birala kakati awo ne wavaawo embeera ey'obutaddamu kulya ki mmere waka kati olaba emmere bwesitukirako oluyombo emmere esobola okuvaako oluyombo kati abasajja bo kye bakola okwewala ebyo ng'anoonya piisi ewalala gwe ng'akulekera emmere era byebino musinzirako gamba mbw amaka ga mukazi omusajja yakeera ku makya n'agula poloti nga tannakujja wabwe tannakukwana tomanyi namumanya n'azimbamu ennyumba ye n'amala ogizimba n'agiteekamu n'amazzi ne toyireti kw'otuula buli kaseera n'akuwasa n'akuteekawo yafuuka ddi eyo mwayagala toyi bannaye era mu byonna yena byeyogedde nera obadde olina okuteekako toyireti ebeeramu mu nnyumba lwaki ogamba ddiiro lwaki ogamba kisenge yammwe ennyumba eyo yammwe naye lwaki mmwe muzeefuga nammwe kweyagaliza nerebeera ya mukazi baba muzalidde tebeera ya mukazi nga ndaba yammwe n'abaana bammwe okitegedde abakazi bakikwata bubi kiri kyegambye nti abakazi bo babeera self destructive buli kaseera afuna ekimu distracting awo kakati ye n'akifuula kyakulandirako era nakugambye yensonga lwaki tebasobola kwefuga kweridinga omukyalo oba omwana omuwala bw'ataba nga abeera ne taata we mu maka ga kitaawe mulina okubamu anko we brother we oba bbaawe mulina kulidingibwa si kulidinga ffe mulina kulemberwa teri kufumba nabalamu bimanye ebintu ebyo abalamu batya sibe babeera abako anti nkulabye ogambye mbuno omusajja alina kubeera nga no kyemadde nkugamba nti abakyala tebasobola kweridinga bwe baba bakuzadde ng'oli muwala otandika kubeera mu maka ga taatawo bw'oba tobeera na taatawo obeera ne ankowo bw'oba tobeera na ankowo obeera ne burathawo as a leader omusajja kati bw'ovamu eyo saako ogenda mu husband era yafuuka liida kyova olaba era abakyala mmwe babufumbo bwalema era ofundikira ate gwonoonya omusajja abamu abakazi ate abaali abafumbo kati ate bafuuka basaidi kiiki b'abasajja be baali bafumbiddwa be baanobako tokirabangako abakazi bangi kati ye trend nedda terina nakukukuba kubanga agenda n'atunulamu ng'ekyamuddusa nsonga teriiwe yali nnafu kati n'ayagala okudda eno ng'ate omusajja yawasa dda we yava nga yawasizaawe kati ate oli wammwe kati omusajja ate natandika okujjanga ng'akuliirako ewa maamawo nga bwakunona bwe mugendo emugenze bwakuzaayo n'ova mu mmotoka nodda ewa nnyoko ng'ate ewuwe yawasa dda naye nga bwe byakunobya nga bwe byakunobya byali nsonga temuli oluusi nga kalina ka message ku simu akajja ku simu ya bbaawo kagambo kamu omuwala yasindikira bbaawo message nga mugamba I love you nonoba oli omulala yali asoma nnyo essimu message ziri mu simu ya bbaawe n'agwa ku message gye yasoma n'asula nga amatu gamuyimiridde nga n'amagulu gali mu bbaafu gasanyaladde anti omusajja yakomawo n'abakazi b'oteekaawo essimu n'agigwamu n'akebera kino omusajja yadda n'essimu ye n'ateekaawo ng'alina gy'abadde emisana kati omuwala yali amukulisaayo gwe bayawukanye naye oh baby you have been so wonderful this evening please come back tomorrow n'asembyayo ka message wano wansi akagamba nti eyo embwayo gindabire nange sanyala amagulu nange ngasanyala okitegedde naye tosobola kwebakayo omukazi yatambula enju yonna yakuba essimu n'akubira bazadde b'omusajja n'akubira abasumba ku kyaki n'akubira abamikwano gye anvuma atya naye ng'essimu kwe bamuvumidde siyiye anti kati gwabagaye muno omukazi wange embwa era ebyo byonna ebyo kwegamba gwe kennyini oteeka obulamu bwo mu bulabe
ng'okebe n'essimu. Lwaki mutu disrespecting abasaidi chiki toka mbuno Embwayo. anti si nze naŋŋambye wafunira audacity wandika that word meaning mungeya omanyi abakazi abayita babba baabwe nti mbwa naye nga tebabatwala ku ba veterinary doctors kuzijjanjaba ez'embwa okitegedde abakazi ffenna batuyita mbwa tombulireyo embwa eyo naye wagitwalako ddi ku veterinary okugigema okitegedde ate eyo embwa eyo gyawubira gyamala n'asula nayo waliwo neeradewo ku post yagambye tombulira mbwa abasajja mbwa ye basho bayita mbwa okitegedde okitegedde kati oli nkugambye eyasula ng'ajagaladde enju yonna yabala n'afuuka side ki omanye essubi ekalu essubi olimanya essubi ekalu lye bakoleramu obusisira eryo essubi tewaliyo kisinga ssubi kwaka muliro eryo essubi ekalu lyakanga oluyiira wali okumyeko omuliro wano mu nsiko ne gwaka ne guva wano paka Jinja ogwo si gwe twalabye LA kati omuliro bwe gutyo kati omukazi yakwata ogwo omuliro bwe gutyo ku makya yasimbulanga ambulance okuva mu nju ng'aliko n'obugombe paka gye bazaala bbaawe kuloopa ng'essimu teyamukoledde olaba bw'osimbulanga ambulance ng'omusajja ye aliwa ate simu yange ati naye obeera ogamba honey please don't go I'm sorry kati awo ate ebyo biba tebikyakola makulu naye lwaki abasajja temukyatukima anti tomanyiwo ate nze nakutwala gye wagenda temukyakima nkukimewa gye nakutwala mulimbe abedda baali bakima naye ab'ennaku zino temukyakima kati round about bino bya two-way traffic bw'obanga ensonga ezakujje mu nju y'omusajja ne zikutwala tezikola makulu lwaki aba akunona anti aneegayirira agambe I'm sorry ng'akwegayirirako ki naye banneeyogera n'okuba essimu ekisenge kyammwe kiri wammwe gye wagenze gye nkunona edda bagamba ensonga z'omu nju ez'obufumbo ziggwera mu kisenge zaafulumye ddi ezizo ne zidda mu ddiro ne zifuluma ne zigenda n'ekabaali gye nkunona nedda anti tugenda netubalingizaako n'obuuza gu ne bagamba ali bulungi nnyo nze nninako mukwano gwange omu sijja kumwogera wano linnya mukazi we yagezaako lumu okumusaagisa abasajja abamu tebasaaga basajja n'ekitundu abakazi bakopperera nnyo embeerabeera mu mikwano gyabwe omanyi buli muntu alina setup y'amaka ge n'engeri gy'agatambuzaamu omukyalo omu nga banyiigagana ne bbaawe era byali bya ssimu ebyo omukazi ng'agamba bba nti nze nkya ngenda waffe omusajja n'amubuuza ogenda ssaawa mmeka ti ssaawa 9 n'amugamba kale njakeera ku ofiisi naye njakomawo nzigalewo enju yange nga mugenda ogenda n'abaana oba ogenda wekka ti n'abaana bange ngenda nabo balina abaana babe namugamba tewali buzibu obudde ne bukya bwe bwakya n'akeera ku makya n'amubuuza omupozi wangambye ogenda ssaawa meka nti ssaawa 9 omusajja n'agenda okukola bwe yava okukola zaali ssaawa nga 7 awo yagenda mu lunch time n'ayita mu hardware n'agula kufulu zonna empya ez'omu nju ne ku geeti n'agenda ne kufulu nga 10 ng'aziguze bwe yatuuka yajja n'amakufulu ng'agakutte mu ngalo n'amubuuza ewammwe okugenda okutuuka ewammwe weetaaga sente meka nti 10,000 n'amubuuza omugendera mu baasi train kidyeri tuleera pickup loole kosita takisi oba boda oba tukutuku nti atujja kweyiiya tekyetaagisa ffe tubuuza kyetugenderamu naye ffe tujja kufuna ffe tumanyi kyetujja okugenderako n'amugamba 10,000 kale yamuwa 10 n'egi n'amugamba nti saa mutuuke enjala 5 mujja kulyamu mukulu nayongerezako ate endala kati n'amugamba nti kati mwamaze okusiba ebintu nti ye n'amugamba kale kati mufulumye ebintu nze njala kuggalawo nnyumba nzirayo okukola omukazi yali akyalowooza nti bazannya omusajja n'atandika okufulumya suitcase ng'azikasuka wabweru ez'omukyala aggalewo enju ate wagambye muge abasajja abamu si baakuzannyirako kandolindoli kakati
buli suitcase gye yafulumyanga n'avuga n'efuluma ebweru ng'omukazi ate gyayingiza. Omusajja yafulumyanga suitcase n'agivuga ziwu anyigeko kufulu eri munda, ono nga gy'abuukira n'azzaayo bamunda. Anti yali afunye amagezi ne ku mikwano gye namuga nti gwe kyekisajja osobola kireka genda. Kyekiri kyennaga emikwano ki gye weetaaga mu nsi. Abamu bajooga abasajja baabwe kati naawe kati gwe tosomanga emotions za bbaawo ne tempers za bbaawo tozisomanga. Abasajja abakazi abamu balowooza nti waba taliiwo n'omusajja tasobola kubeerawo. Era olwo n'abakazi abamu balowooza nti nze bwe naagenda nga gw'ofa. N'ogenda okulaba ebyo tobyogeranga. N'okuwoninga omusajja nja genda nja kukola bwe nti omusajja atandika okubuildinga strength gye tuyita self independent. Kati omusajja abuildinga self independence eyo mpola munda munju mu bufumbo obwo bwe mulimu nga manyi anytime nga muli bafumbo naye ng'omusajja ye mu mutima gwe yamala dde okubuildingamu ekintu toliiwo wadde nga woolyawo. N'abakyala era abamu abano kantu katono nnyo spark n'agenda completely naye aba yavaawo ddaawo. Kati gwe nebyoyogera simanyi njagenda simanyi genda agamba bugambi ogenda saawa mmeka gwe omwanguyizeeko ye yamala dde okusetinga ki strategy ye. Era omukazi we yaddayo mu mikwano gye egimu amagezi naganze okimanyi nze Richard nabadde ngusagirako obusagizi ng'omusajja gongoba byaddala sajja yadangoba byaddala yasudire ebintu ebweru yazze n'amakufulu era gonna gali eyo waka. Kumbe mikwano gye yes mugamba nze wange nze bwengira saako y'abantu kikaaki gy'olimu. Abakazi bangi n'abasajja bangi nga ye bwe yali akwana mukazi w'okumuwasa yamwegayirira bwegayirizi. Abasajja bangi ennaku zino bawasa bakazi be baagala so saaba baagala. Kati eyo nsobi towasa muntu gwe gw'oyagala. Oyina kuwasa muntu akwagala era gwe mwagalana naye. Kati tokiraba then my feelings will develop kwanga we take long. Kati anti omusajja the moment wo feeling in love n'omukyala bapaba kati eyo fall gyokoze yefuuse remote yono. Jukira ate abasajja ebwe agwa mu lave eyaddala aserererayo ddala n'agwirayo ddala kakati ate n'agonda nnyo. Kati ono omukazi agikosanga tuulu namujoga nebano betuulyanze mwami wange yankolera kino mwami wange yange okitegedde okukontrolinga. Kakati yagala wasa omuntu akwagala si gwe gw'oyagala. Eyo advice y'abasajja basajja toyina kuwasa muntu gwe gw'oyagala. Okitegedde kati mulina okuba ab'emikwano mulina okuba nga mwagalana but confirm nti ono omukazi kituufu akola ki nze bwe yeetaaga anjagala nnyo okusinga nange we mwagala. Era disappointments ezo zibeerawo nnyo. Omukazi n'ayagala nnyo omusajja ate omusajja oluusi n'atamuwasa comparison zino ebirala ebiringa ebyo. Naye kati naawe omukazi ate toyiikayo nnyo. Nakiwandiikako ne mu katabo aka Independent Life Amidst Crisis mwekiri always love yourselves 50-50. Toyagala omwana w'omuntu gw'otaazaalibwa naye gw'otaakula naye 100% ojja kwabika omutima offe. Okitegedde mwagaleko 50 however much olina nnyo laavu baakubajja mu mutima gwa Yesu. Okitegedde naye leka kwetiyuulira ku musajja. Naawe omusajja leka kwetiyuulira ku oyo omukazi oba omuwala gw'otaakula naye. Bagenda kukyawo weesuule mu tureera. Tuyingirayo wholesale naye kati bwe wagamba nti kitundu ekigeza okugula okumu kubeera bweru okulanga kuli munda anytime mulina okubeera 50-50 mu contributing another 50 to of you. Love ekula gradually. Gwe abasajja abali eyo tutandika kufevalinga mukazi ku mwana wa muntu muwala kufuuka taata we. Tutandika kukolera ku mukazi bizibu bye byonna nga muli mu courtship. Okitegedde totandika no totandika ku providingira muwala gw'okwana buli kimu.
omuwala oyo bw'anaakeera ku makyenkya n'akudisappointi ng'ogenda kwetta era alina okundagala kikuwabya. no love is giving Provide 50 giving what bye nakubuuza na luli. love is giving banange Already men are lazy. Most of them are lazy. Katwacha bagamba balemetua. Nedda. Provide from day one. Nedda baba. providinga I need to see your potential. Naawe potential yeriki? Anti katenze ngena kutene brains zange. Gwe potential yeriki? I'm coming with my brains to ezimbe. Mwezi. Yongerako ku ideas. Lwaki tewasooka zimba wamwe? sorry Lwaki tewasooka zimba wamwe nga tonaakujja kuzimbazi? Ewamwe wazimbayo ki kye waleseeyo kye tulina okujjayo kituyambe eno gyoze. Okitegedde? Egyo emitwe gyammwe emikalu sooka ogukozesa eri ewammwe. Nze nzijeyo ku lugya ewammwe baŋŋambe eyo kalina ya dodo ye yagizimba wano agenda girekera bannyina bagibeerengamu then ogenda kunzimba bulungi naye ate ojja onzimbe ku byosanze nazimba muli bayaye tubitereza ki byabadde ki owaayi bye nazimba edda byozza onzimbireko amagezi ompa amagezi olwedde bye wasanga nzimbi yemwe bapangisa agenda mu nnyumba nosanga nga landlord yazimba ennyumba ye nga bweri ebisenge byonna n'abiteekateeka effumbiro n'otandika okulungiramu olugezigezi mukale lino effumbiro singa waliteeka wano eno wardrobe singa yatunula eno nze nkuyiwa amannyo nkunuula ennyindo kuleeta omusaayi. For us, we are better managers. We are better managers and we are very creative. Manager wachi. What do you want us to do? Manager. Nga omukazi ya managing omusajja. Manage the home and you. That's what I'm saying. What the CEO we waka. Kati nze ndi factory. In short. No, that is very true. Tewali omusajja gwe managinga. Obwongo bw'omusajja Katonda yakiwafa abakazi tebiri olwo lugezigezi nedda sikulima bambi olwo lugezigezi nakamanyiiro nedda abasajja abamu ngaffe ogenda okujja ewange ng'otya n'okuyingira mu nju yange nze bina mu nnyumba yange mulimu kapeti ya white okuva w'oyingirira paka gy'okoma ne rwaga eyingira mu kinaabiro ewange ya foxfur white sino kakati we don't know how to manage a home eyani agimanagingirira anti kati olaba kati lwaki oyina foxfur nga Uganda kati olwekiro kino ebbugumu bina kubeera mu winter ebiki eyo foxfur yo ate ebbugumu ne likola ki okitegera kati I need to tell you that omanyi one bada ofuna better carpet soko malobiteeka ewammwe then olyoka okulunga olugezigezi lwo ng'oluleeta eno agamagezi soko gawe bannyoko gabakolemu then ogaleete era lugezigezi nakwepakula kati ogwo gwe mulimu ogukuleese anti yes so that they can feel nti mulimu omukyala mwaka they need to feel my presence kati ngo presence ye eri mu kupakulula bintu kino bw'okijja wano bw'okizza wali kino that is one of the things nze n'omwami omu yaŋŋamba oluyombo lwasituka ewaka nti yalinga aleeta ebitabo bye n'ebipapula mukubi wa pulaani n'abiteeka mu nsonda y'enju awo ne bibeera awo olunaku lumu ne bitandika okubayombyanga ne mukyala nti ebyo ebipapula byebyo byatutamaawo byagira bwe biti kati olumu omusajja ajja abinoonya nga baabijjewo ne babikyusa position ne babizza ewalala kakati we yabuuza ate gwe musango gwe yazza kakati ffe tebatulabawo ne bwe tutereeza ennyumba nabwatundange ne bwe yali amukwana byali awo kakati ono n'abikyusa baali babeera bonna obukosi nga bafumbo kakati
ebintu nga bibadde mu kifo kimu okumala ebbanga. ebbanga kati omukazi n'abijjawo n'abizza ewalala naye omusajja teyakinotisinga nti bakyusiza bikyuse ye yabuuza ani yajja ebintu byange wano byenoonya omukazi kati ffe tebatulaba nawo nti bwe tuli munju nti naffe tusobola okyusa eki ennyumba naye nga era mu kubiteekawo omukyala ye yatandika obiteekawo n'amala n'abikyusa n'abizza ewalala kati ono najja ng'abinoonya babimugamba abisenga nga tebiriiwo kakati olinamuga nti kati ebintu mubitagaza butagaza kati kitegeeza ze sirina na makulu ne muno munju sinaamu kati kyenkolamu oluusi kati ekyana bwe kiba nga kitunula bwekera kirina okutunula bwekyo olwa ne kitunula eno so kati dodo ebyo bye mwagala ogenda okukola mu maka g'abasajja kyekibasibye obutafumbirwa mulinda kufuna bintu byakukyusa bemufuna bonna tebalina bye mukyusa mu nju aleeta ki aleeta mubiri gwe gwokka kati n'omubiri nno kati wegutuuse wegulaze gufuuse lijoni oba gunaafiitinga mu nju y'omuntu kubanga kati emubiri gombolola namba era waliwo agwagala no bweguzo bitiizoke naye mukwana ekiteeteeyi mukwana ekiteeteeyi otuuse otungisa looti ogenda mu looti kugwa mu kiyembe bajja genda bajjebizi tekyali kimutuuka ejjebizi yasobola kati tutuuse ogenda mu looti tuwe looti mita 12 kutunga mu kiteeteeyi naye agejja bulungi yokakyandike kuhanga layini nga kigimalayo kivaamu ne kateni suuka nikyo kigulira tuti ng'oyitawo kati ani akuwadde emirembe amanze tofuga zanyumira bwatyo zanyumira bwatyo waliwo ebiseera bye mwayikulirangamu ebibe waliwo ebiseera bye mwalirangamu ebibe ebibe nga mujula kufukula ekibe yembizi bakiyita kibe nga bakiganda wazizaamu naye kati wano ku yaya tugirya mwayiikuulanga embizi ebyo ebiseera niyaya wano tewaliwo ey'oluwombo ate newooma kati eteeteka okuba yekuyimbuludde naye yayaya ya boil bambi oba ogirumba wakyuse nansa ate munange nekirala egirako ne vegetables nti ida bwemala okulya digestion ebeera nnungi tewetaaga detox muyiikuule bannange ndowooza bye twogedde waliwo kyofunyemu bino inayo kyombuuza tweyongereyo nkirina naye kankitereke because I was going to ask about money oba eri greed waliwo n'ebirala naye olwakadde omululu gwa sente sente esobola okuleeta omululu yes esente kikemo esente sitaani omuzungu yakola sente n'azisembereza sitaani era batambula babiri kyova olaba buli kibi kyonna ekiri ku nsi kuno ekitawaanya manikayindi oba omwana w'omuntu kirimu sente buli misango gyonna gye tukomitinga mu nsi mu bulamu fe abaana b'abantu naye nga tuzinoonya girimu emisango gyonna gye tukomitinga gibeera girimu elementi ya sente so kati esente omuntu bw'azaagala ennyo zitandika okukozesa ensobi esente kati gwe weerabireko mmwe ababiri nga bwe mutudde wano okwagala ennyo sente kwammwe kwabalemesa obufumbo ngenze binakomawo kati ekyo kibi olwedde ekyo kibi kakati ewedde zikuleetandikiraawo zabaleetera okudibira ewaka kati bina
bamuzaala Bukoto, maama waali Bukoto, akulidde Bukoto, awangalira Bukoto, akolera Bukoto, era bazimba Bukoto. Kyova olaba kati nkolera mu Ministers Village ewa Entinda ne Bukoto totambuzaawo bigere era oli ku kyalo kyekimu era buli woyita akolera awo buli woyita nagamba kati olumbu yafuna wali kukola mukyomwo kati okubeera relevance saawa zino nti onoonya simanyi bufumbo naawe eddodo gwe eddodo weetaaga genda nga Raakayi bwe weetaaga Malabba gye batabamanyi kati gwe Bina saawa zino bw'ogenda e Malabba oba Embaala oba Soroti obeera nga Miss Malabba bayinza n'ogamba omuzungu yazze kuno kati awobeera wattunzi naye wano buli mwagamba ayise yenna bambi nga sinnayiika kino ekisambi kiyise niyolagamba beeraga mukyomwo n'ovuga benziyo n'omwiraga abo bajja nakufa babireke ati kwogenda Raakayi gye batakumanyi wano abantu babalabye temukyalina kyemugattako mwetololera mu saako zezimu abantu mubasawanya butawaanya mulina entondo mutuuse ne kuleveeruga kati kubanga buli kyemwagala temukifuna ate ekituukya ono yaŋŋambye yasomye akatabo ayagala sente yagamejjako kamera amanyi nakirimu naye yakuwa akatabo sente naziwadde yasomye katabo yakugambye aleeta mubiri Shewedde akuwa omubiri